Wichi ewedde twakulaga Omuko Kavuma abanja ebintu bye yawa abakadde abamuzaalira omukyala oluvannyuma lwa bestman we okweddiza mukyala we Nalule Midred n'amukuba n'embaga ng'ono ku lw'omukago olwa wiiki ewedde yaddayo n'asinkana ssentebe w'ekyalo Kabaawo Seero nga ye James Senfuma wamu n'owa Wankulukuku abaamutegeeza nga bazadde ba Nalule we bakkiriza okutuula naye bateeseganye ku ky'okumuddiza ebintu bye n'okulaba butya bwe banaamalawo embeera eno. Bano baamuwa lwaleero okumusisinkana era nga bukeereza nkokola ne yeeyuna ekifo Makutano ekisangibwa Mutundwe wabula bazadde ba Nalule tebalabiseeko nga basindise b'akakiiko k'ekyalo n'abakadde ab'okukyalo era nga akafubo kano tekavuddeemu kalungi. Kavuma bw'akalambidde nti ayagala kusinkana bakadde ba Nalule. Naye kisinza okunkuba enkucwe n'eŋŋamba nti kye na predictinga mu mutima gwange nti abazadde tebagenda kubaawo era tebagenda kulabikawo. Ne kojja omwogezi gwe mbadde nsuubira nti kojja wa famire oli omwami yajja mu mawulire mbadde namusuubidde nti okay ayinza okujja n'abeerawo okubeera nti ayanja naye ensonga oba tuteesaganya sirina gwe ndabyewo. Bassentebe oluvudde mu lukuŋŋaana luno batambudde mu kungujjo nga bwe tugezezaako okwogerako nabo bategeezeza nti ensonga za kyama wabula nga balina essuubi nti buli kimu kyakutereera. Tutuuse nakubulira bikyali byakyamera nga byabadde yakikubulira. Ye Kavuma tutegeezeza nti kuno kubadde kumumalira biseera kuba abasindikiddwa abadde bamwegayirira aleme kuddamu kulumba amaka g'abazadde ba Nalule oba seeki ensonga azitwale mu kkooti gye baba bamalira ensonga zino. Bibadde bingi naye ebisinze obukulu nga baagala tubikwate mpola. Nenzikiriza ne mbagamba era emirundi 3 gye nnakeetoolera wano nga munzizaayo era mbadde mbikwata mpola. Ne bansaba okusonyiwa kati lwaki abakakiiko mmwe muŋŋamba nti nze mbasonyiwe nga bo ekigambo kyabwe tekinaba na kuva mu kamwa. Agamba nti bano bamutegeezeza nti ku bintu bye yatwala basobola kumuddizaako bifaananyi by'Obwakabaka bwa Buganda ne satifikeeti era ng'aweze nti olunaku olw'enkya wakubukeereza nkokola yeekubira enduulu mu kkooti nga bagenda okwawaabira mukyala we Nalule bazadde be wamu ne yali bestman we Ssenabulya William. Era baggulako emisango giri mingi okulya okukumpanya ebintu ekyo nakyo kimu. Emisango mingi nnyo ng'era bwe banajja bampabula. Agamba nti ye kojja wa Nalule yamusibako ekyobusezi yamaze dda okumugulako omusango gwa kalebule. Defamation okuteekako omuntu nti tugeze nti oli musezi nga tesiri musezi. Era ne mwami Mawanda naye omusango nagufayirinze dda ku Jinja Road ogwo gwe guli different. Ogwa mwami Mawanda guguli different. Kavuma oluvudde wanayolekedde butereevu ku kyalo Kabaawo gy'asanze n'abatuuze nga bamulinze ng'olutuuse akonyekonye ku geeti ya ssezaalawe Makumbi Gerard ng'ayagala bamubuulire ensonga lwaki bamutambuliza obwereere. Abatuuze bakira bawaga nga bagamba nti tebagenda kumukkiriza kuvaawo nga tafunye bintu bye ng'ababuulidde ebibadde mu nsisinkano gy'abaddemu n'ekyokukuba bakadde bano mu mbuga. Tuze tubyagala babituwe katungulu oba nnyaanya oba nkoko ya muko bagituwe byonna tubyagala. Abatuuze bamugumizza nti bali mabega we era nga beetegefu okuwa obujulizi mu kkooti kuba baaliwo ng'aleeta ebintu. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.